ennyanja eri regulated, ebikajjo biri regulated, ente ziri regulated, buli kimu kiri regulated, naye amasomero tegali regulated. Why? Ebikajjo sinti buli omu bbeeyi gy'ayagala okutunda gy'atunda oba gy'ayagala okugula gy'agula. Waliwo ebbeeyi ey'essimba. Naye amasomero wali buli omu gy'ayagala, buli omu z'ayagala za charginga. Nti Minister wa Education Muyingo, essomero lye ery'essente entono erisembayo okuba ery'essente entono liri mu miliyoni 2 oba mu kitundu around there. Ayina n'ery'e miliyoni 3.4. Minister wa Education. Naye muga government buli mwana mitwalo 2. Emitwalo 2. Buli mwana mitwalo 2 mu masomero ga government. Amasomero olw'okuba be bali mu business y'amasomero. Era ne Muyingo golaba Muyingo waliwo Muyingo ayinayo Muyingo emabega. Awo amasomero tegaba regulated buli omu akole kubanga be bali mu level y'okukola ekyo. Nti galiko license galiko biki fe baga tulemesa abanansi. Oyina okubanga oyinamu omubano. Akwogerereyo abere director abere biki basobole okuyisaawo ebyabwe bagema abaana babakuba agayiso babakole biki babawe bigundi ebifu. Tujja kiwulira awo education system wetuuse nti kakati olwaliro omuntu yenna okola essomero mu ggwanga erya Uganda bw'oba tokkiriza bo bennyini likumanegingira tebasobola kukkiriza ditwala mu maaso. Baagala nga bwe bakuwa orders kutambuliza essomero lyo. Tebakyayagala muntu kutandika ssomero nga lya muntu ssekinnoomu nga gavumenti terimanyiiko teriyina mu mukono. Awo ne layisensi bagikulemesa. Kasita bakkiriza obbaguzaamu emigabo ne babeera ate nga be balinamu percentage ennene be bali managinga. Awo bajja kukkiriza okole orders ezaabwe. Kitegeeza nti kakati baagala abaana abaffe basomere mu masomero ga gavumenti agatalina standard. Private schools zifuuke zaabwe kubanga be balina abaana be baagala bazisomeremu. Bajjayo abaana abaabwe bo balina amasomero ge babaagalamu. Mugana agaabwe aga gavumenti agaliwo nabo ate balina abammwe be baagalayo bamusomerayo kubanga bakimanyi bulungi nti government schools olwawo okusanga government school esobola okusomesa omwana n'afuna first grade. Era ababeeramu nga bakola first grades baba babalewo babalira ku ngalo. Kati awo standard ya Uganda mu byensoma wetandise okusereba bwetyo. Bakimanyi bulungi nti abawe balina okusomera amasomero amalungi ne bafuluma nga bafuna emirimu. Abammwe balina kusomera mu gaana aga bulijjo ne bamaliriza nga balina diguli naye nga basindika bigaali. Otunda ebikopo by'amata ebibyo ebikopo 6 ogule lita y'amazzi emu. Mujja bitegeera. Mujja bitegeera nze nasomesanga chemistry ku Harvard. Awo bwe nagira nenva mu kirooto ekyo nga nsomesa chemistry ku Harvard kati mujja bitegeera. Gwe olw'okuba olina ente ogenda girunda bulunzi okame otwale ku dayali otunde lita ya 6. Kati bw'oba ovuza akagaali okuva eri ewaffe eyisingiro nojja n'oyirimuka nojja eno ku 2 oleese bikaani by'amata owulira ofa n'omugamba sooka ompe kutuzaawo n'akuwa akalwenzo oli akatono ka 10. Naye amata n'amazzi kiki ekyalisinza okuba nga kiseerebwa? Kubanga amata oba ojja mu bo ssente zijja wuwo. Kati amazzi gaabwe awo walina okugaziwa. Nti bo be batunda ensigo egenda okusigibwa awo kilo ya 1 oba 7. Kati gogeza mu nnimiro n'olima kati ewuwo kilo ya kasooli ya 3.
kuba gwe ofune sente buli wali nti oteekayo omukono ofuna sente ziddawo awo baazibikirawo buli we ziva ewuwo nga zidda waabwe awo bagaziyaawo ne bamala ne bakulimba mbo bagenda kukuwa myoga ne bagamba nti gwe wettisiza obwavu kati kabakuyambe bakuwa emyogo gaggawale kubatokola nga yakubbye kani y'amata yakubbye amata bwe gatuuka ewaabwe e Kampala kati nga gwoyagala okugagula kati gwoyagala okugula amata olwozeeko e Kampala oyagala kugula amata awo ne bakuba ku mutwe ekikopo kya 1500 kikopo kya 12 otegedde oyo ye Museveni ye nalabye ebikazi kyawe ebikaaba mbuno Museveni tuyambe byabadde byaki era ku mawulire okwo byamayirungi ebyamayirungi ogusajja gwagambye Museveni waffe omulungi ennyo gwe twalonda bagatwale era naye gavumenti tuyambe bagatwale Museveni yatwala dde ebintu bingi yatwala education ng'otunyumiza mayirungi bagatwale era bane batugenda kukola tutya mmwe mumanyi ffe tukoze tutya nze ndiwe bunja ko batutwalako ennyanja batutwalako ennyanja kasita mwayise Museveni ne gavumenti babitwale njagala n'ettaka alitwale libeere lya gavumenti buli muntu wonna woli wa gavumenti buli woli okujjako emagere ne wafande katongole batwalewo wonna wa gavumenti naye ageza akwate magere ne kavuli ekyo kyekya bannayuganda kye tulina oba olubiri alutwale kirabika Buganda lweneezuukuka nze mbuuza kiro ze tulina mu nnyonyi eno eya kyenji Buganda alina kyatugasizza alina kyatugasa tumuteeke tumupaakinge mbuuza bibuuzo Buganda tumuparking tumwetaaga mu kilo 45 ze tulina eza Kenya Airlines Change Airlines Buganda tumuteekemu kamba veko naye na ngabiryawo musajja kye yayimba mbu Buganda kiti kya muwogo gyo kisuula gye kirandira Buganda kiti kya muwogo gyo kisuula gye kirandira Buganda kiti kya muwogo sebo omunnayuganda oba omuganda ataasoma asinga professor omunyarwanda amagezi bayagala omunnayuganda awe Uganda nze nsemba y'okuba n'amagezi amatono nabagamba nze Uganda yandeeta ddandi awo mundeetere professor omunyarwanda mwekyo kye yafunamu professional kye muba mutuyitamu Buganda toba nakutya nze wendi mutemutya gamba era ne mwana agenda tuswaza Buganda esembe nno mundeetere professor omunyarwanda kolo nja kusoma chemistry kolo tujja kudiscussinga chemi bwaba wa chemi nkimanyi sinza ategeere nnyo naye omunyarwanda yenna ategeere nnyo mumuleete ku table mukyasinga okumanya tufaafagane naye Buganda kiti kya muwogo bagenda batufunza ne batujja mu government ne batujja mu biki ne batujja naye ne bwe twadda mu boda tubalumye emitwe ne mu boda ne bajja buli gye batusuula tusigala tulanda Buganda kiti kya muwogo Uganda kiti kya muwogo gye kisuula gye kirandira muteeke waabiri ebyo mbyogera mu bimanyera mu bitegere muzuukuke naye already Uganda yabawaga naye mwe basajja mmwe bwe mbate mwatwala Buganda temwatwala Uganda mu biseera ebyobutamanya munagitwala kati mukakasa tusibe ebyo mbivuddeko nkugambye abasajja bagambye
batumanyidde nnyo pastor wabula kisusse amaanyi gaabwe gabadde mu butabamanya amaanyi gaabwe gabadde mu butabamanya nga buli lwe tutabamanya kye batukola ge maanyi gaabwe obwo obusajja bunafuate busiru nkugambye buli kintu ekiri e Uganda kiri e Rwanda muri nnyo eryo mu fomu bwetyo essomero mugundi tebakyusaamu copy and paste nga batwala nga batuuza wali amanyi gaabwe gabadde mu butabamanya naye kati tubamanyi ate era tubakolako tubakolako mwe temufaayo musituke buli omu akole kyalina okukola tubakolako mwagala by'e Congo now nabagamba nti mu Uganda buli munnaddiini gw'olaba Museveni alikulutinze ba RDC mu ddiini okusinga ba RDC abali politiko buli munnaddiini waali yenna bane muntu aginjire bannaddiini Inter-Religious Council muri basiru Inter-Religious Council muri basiru mwena muri basiru Serwadda oli musiru mwena muri basiru nebeba kulira muri basiru labayo buli wowulira we bateeka simanyi bishop simanyi twale simanyi ekisomesa simanyi biki bye bayawula mu gundi owankole diocese lwenzo libikoze bitya oyo RDC sabi bagamba alona atali ku video sawa zina ali mu kukuba what are you ulira oluvannyuma lw'okukuba abasajja bano ne tubagonza ne babanga tebakyalina kye batugamba mu by'obufuzi tewakyali muntu ayinza kujja kuyimirira mu bantu nabagamba Museveni alikulutinze bannaddiini okumutuukiririza ebigendererwa bye nga mugamba nnimba oluvannyuma lw'okuba positioning obulungi kati ayagala kuba legalizinga batandika okukola emirimu gye ligale bagala kuba legalizinga mugulire lino mujje mulirabe naye nga sinnabalaga ggulire bannaddiini enjiri gye mutubuulira ntuufu mugikkiririzaamu oba bulijjo mutulimba basajja mmwe mwatulira ne mutugamba ensi n'eggulu byonna bya Mukama okukulaakulana kwonna kuva wa Mukama buli kimu Mukama yakigaba tusabe Mukama atuwe baserwadda bennyini beebazde bannange njagala okuwoninga omusajja gwe bayitamu Alex Mukulu bakutadde oli ne serwadda simanyi biproguramu simanyi mwakoze biproguramu biki gwe musajja gwe Alex Mukulu serwadda agenda kuwa obuto baba kuba esasi mu mutwe teekawo abiri wayogedde mazima naye weesonyiwa omunyarwanda serwadda abo abasajja bassa abantu abo bemulaba abo baserwadda nze byembabuulira mbimanyi bulijjo mutugamba Katonda yagagawaza era ne mutubuulira tetutawana kintu kyonna kyonna tusabe Mukama omukisa bwagugaba ogaggawala serwadda y'omu yazze n'akakofiira ke n'ebigalubindi yenna najja n'agamba gavumenti tuwe ku ssente naffe tugaggawala erengera embuuzi rengera enkima rengera embuuzi bulijjo mutugamba Katonda yakuuma juuzi bujinga atugamba yakubiddwa amasasi ne batowa SF Saabadde amukuuma enjiri gye mutubuulira mugikakasa nnamu oba mutulimba enjiri gye mutubuulira namu ntuufu erina amakulu oba mutulimba kati ngenda babuulira kye kitegeeza lengera enkima
bali bo bannaddiini wansi w'ekibiina ekibagatta ki Inter-Religious Council of Uganda basabye gavumenti etandika okubawa ku buyambi bw'ensimbi zibayambeko mu kutuukiriza obulungi emirimu gyabwe. Bano bagamba nti bakola kyamaanyi mu kukulaakulanya eggwanga era nga kisobola okusingawo singa baba baweereddwa obuyambi bw'essente. Abakulembeze b'eddiini bino babitegeezezza abakulu mu kakiiko kati nze mbuuza Katonda yayavuwadde. Kwegamba Katonda yayavuwadde naye awulira credit kuranchi. Katonda awulira economy. Katonda waserwadde economy yamukutte. Katonda waserwadde takyalina ssente. Katonda bulijjo gwe batubuulira agabagaggawaza takyalina ssente. Inter-Religious Council bonna nga beegasse. Ababadde batubuulira Allah nga bwagaggawaza. Allah yalina byonna. Bano ne batugamba Yesu alokolera awonya, Yesu agabeera agaggawaza. Inter-Religious Council byonna byebadde tubuulira ebimenyeewo. Katonda economy yamukutte. Bannange economy. Abamu bagiyita economy. Economy. Katonda waserwadde economy yamukutte. Ate akyalina kyatugamba. Nze Katonda waserwadde siye Katonda wange. Oyo Katonda economy gwemu economy yamutabuseeko oyo siye Katonda wange. Kati mbu Museveni abawe ssente basobola okukulaakulana n'okwekulaakulanya n'okukulaakulanya abantu. Kwegamba abakristaayo bulijjo mubalimba ebbanga lye mutubidde. Abantu baserwadda muyimire mukube serwadde emiggo ku kituuti. Enjiri bulijjo gyatubuulira nfu. Naye bannange Mukama Abanyarwanda muli basajja. Abanyarwanda muli basajja. Naye kajja bajjuutuka. Olwaleero nnangirira Katonda waserwadde okubanga mwavu takyalina ssente. Katonda waserwadde mulangiridde mu baavu. Waliyo omuntu gwe balangirira mu baavu bamuyitaani bankarabiki? Bankarapuse. Ekikuba nange n'oluzungu lwange nalwo. Ate nene kyewuunyisa. Enjuba bw'eba tennagwa mbeera ndumanyi. Era senga nkyusa nenziza program eno ku ssaawa 6 mu kasana pereketya. Awo oluzungu lunamba ndumanyi naye kasita enjuba egwa.